بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء رسول الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل واعلموا أن هذا أو هذه وصية الله إليكم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله حيث قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. تند الله سبحانه وتعالى نام تند ملونجي إلى مجبا قتليم وكينده ونا الله سبحانه وتعالى تمتند ناقا متند وقيتند ناقا القرآن ناقا متند ناقا النبي في محمد صلى الله عليه وسلم. أبين تمثال للنبي تمثال للنبي نمسا سلم كانوا كان كبغان بيغا سنة عندك يغام رغم أنف مرئ nyindo y'omukum mwali wano n'abampuliriza n'abataliiwo Allah agigerere erwale kookolo oba kansa ekutukeko. Ani baali bamiteeka esatu. Ogumu ku go man dhukirtu inda walam yusalli alayhi, yenna awulidde ng'erinnya lyange likoneddwako Muhammadin sallallahu alayhi wasallam walam yusalli alayya, naabanga tansabidde. Allahu akbar. wa rafa'na laka dhikrak. Allah yatenda nafsi naga nti twasitula erinnya lyo fil alamin fil mala'i al-a'la wa fi al-ard. Allah yasitula erinnya ly'omubaka sallallahu alayhi wasallam mu ggulu mba malayika naffe abali ku nsi. Okumanya nabbi sallallahu alayhi wasallam ate wanjawulo mukko mu ba anbiya alayhim salam ne mu bitabo ebyakulembera nga Injil. Allah yabategeeza omubaka ow'enkomerero agenda okujja. Kitukakasizaawa Nabbi Isa alayhi salam bw'amala okutuma mu bani Israil yabagamba nti ne ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna ما بين يدي من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. آية قبل القرآن نمو إنجيل يريم. نبي عيسى عليه السلام يلتبن بني إسرائيل قبل موسى عليه السلام يلم أنا وامبو الله نامتما جبالي كاتي عيسى يجا نبغى ما بنا بإسرائيل bana ba Israel lwaki babatuma bani Israel. Tukimanyi nti asulu yaabwe bonna bava mu nabbi wa Allah ayitibwa Israel, nabbi Yaqub alayhi salam. Era azaalibwa nabbi Ishaq alayhi salam, Ishaq mutabani wani wa Ibrahim alayhi salam. Yazaala abaana 12. Abaana abe 12 mwe mwava ekika ky'aba bani Israel. Ishaq alayhi salam yazaala abaana 2. Abaana ababiri omwo omwali Yaqub ne muganda we n'avaamu ekika ekivaamu abantu abakati yono Israel oba Yaqub. Allah yamutuuma Israel ekitegeeza Abdullah. Kitegeeza ki? Abdullah. Kakati
Isa alayhi salam yagamba bayi mu Abaisiraili, inni rasulullahi ilaikum, mukitegeere nti nze ndi mutume wa Allah gye muli. Ekindeese ensonga ziringa bbiri. Musaddiqan, at-tasdiq kwe kakasa oba okunywezaawo lima bayna yadayya min at-tawrat wal injil. Tukimanyi bulungi Isa alayhi salam agenda okujja, Annabi sallallahu alayhi wasallam abatumidde Musa abaleetedde ekitabo ekitibwa at-Tawrat. Tawrat ebitabo ebiri munazzala ebimanyikiddwa bimutera okusomako biri bina, naye nga omugatte biri bitaano, bagattamu ne Suhuf Ibrahima. Okay, ebitabo ebyo byonna al-kutubu samawiya guno nno sigwe musoma, naye nkijjerwa kuba tumusalira nabbi ab'ebutaama ab'eggombe. Omusajja oyo wallahi wanjawulo mukko, tetumuyisaamu gaali. Lwolidde erinnya lye musoosowaze ne bwoba toliwulidde okusalira obusalize nabbi dduwa kikumalira wallahi okusalira nabbi nga tosabye na ssente Allah nazikuwa. Kakati abagamba Isa jaga kulaga ati nabbi ffe olaba tugana Musa ya Allah yamwogerako ne mu bitabo ebyasooka. Kati ekitabo Injili ekyakkibwa Tawrati eyakkibwa ku Musa alayhi salam, oluvannyuma lwa Musa Allah n'asindika nabbi okubayita Dawuda alayhi salam, nga wayiseewo obukozi wayitawo ebbanga ddene awo, era bannabbi bangi nnyo abajja oluvannyuma lwa Musa. Immediate nga amaze okufa, Allah n'aleeta Haruna n'amusikira. Haruna bwe yafa, Allah n'aleeta Ibn Nun eyali omuyizi wani wa Musa n'abeera nabbi. Awo n'afaawo, amaze okufa. Bannabbi balinga 100 abajja awo wakati awo bangi. Kati ate oluvannyuma Dawuda alayhi salam bw'amala okujja, Dawuda sitole ennene engeri gye yajjamu okubeera nabbi, wabula ye Allah yamuwa obwannabbi ng'amaze kufuuka kabaka. Okufuuka nabbi waliwo nabbi ayitibwa Shamuun. Abasajja bamugamba Abaisiraili, towaye gwe nabbi wa Allah, ij'al lana malkan nuqatil fi sabilillah, tuterewo kabaka, kuba enkola yaliwo mu mbeera y'Abani Israili eyabeeranga nabbi yakolanga bya bwannabbi byokka, kujjukiza bantu, basomesa busiraamu, bazza eri Allah, yali tiyeyingiza mu byabufuzi. Then ayabeeranga kabaka ye yali atwala saidi yaki ya byabufuzi, yagenda mu ntalo, yateekawo amateeka n'ebifaanana. Shamuun yali nabbi. Kati bamugamba tulondere kabaka oyo asobole okutukulemberamu tugende mu lutalo. Era nga kyali kyetaagisa kuba Bani Israili baali bakola kye bakakkanyiziddwa, abasajja abafaraina, abasajja abakuhana abali mu bufuzi obwali nga tebutegeereka, nga bulimu okujemera Allah. Akati yalina obateerawo kabaka agenda okulwana ku saidi ey'eddiini, basobole okununula Bani Israili n'ebyabwe. Wallahi abaali awo Allah n'abeera nga yamuleetera ilham, n'amulaga nti nno agenda okubeera kabaka wammwe. Allah yamuwa ebintu nga 3 byagenda okulabirako. Sooka genda kubeera nga musajja nga omulimu omunene gw'akola ali mu bubazzi. Ekyokubiri, omusajja oyo akola atunda zaiti mukimanyi, butto bwe bityo nga byadiiringamu. Musajja munene muwanvu ali bwati, n'amunnyonnyola ekika, n'amugamba bw'olaba omusajja afaanana bw'atyo muteeke wafuuke kabaka, manya Allah gwabalondedde. Babali awo Allah subhanahu wa ta'ala, lumu nabbi wa Allah baali awo ayita ku musajja omu ayitibwa yanamumanyi. Allah yamwogera mu surati al-Baqara, barakallahu fikum, ayitibwa Talut. Nabbi ayita agamba nti abanya Bani Israili
inna allaha qad ja'ala lakum taluta malika bulijjo musaba kabaka mugende mulwane kati Allah abateereddewo Talot yagenda okubeera kabaka bagamba basajja baali bazibu nnyo abani Isiraili bagamba waayi be baali basaba kabaka Allah balondedde kabaka abasaanidde okubakulemberamu bagamba anna yakunu alaina malika wa nahnu ahaqqu bil mulk nigwate shamaate otunyomye nnyo noleta Talut ye musajja yali asigaddewo mu kika kya Ibn Yamin ye mwana eyazaalibwa ne Yusuf alayhi salam mu ndeemu ey'amaama omu gubayita nabbi Yaqubu yawasa abakyala bana ababiri nga baluganda ba sisters. Okay, then n'awasani bajjariya n'abakozi baabwe babiri. Mu ba sisters, sister omu yazaala abaana 10, sister omuto eyasembayo n'azaala abaana babiri, omwali Yusuf nani Ibn Yamin, era ye mukyala gwe yali ayagala obulamu bwe bwonna. Ibrahim Ishaq amalu bazaala baali balongo ne brother we, kati brother we omukulu n'abanga yalimu embeera eyo etali nnungi nga tayagala muganda we. Nabi Ishaq n'alaba nga bayinza okufuna obulabe wakati waabwe singa bakula bonna, n'ayogera Yaqubu alayhi salamu asenguke ave mu kitundu baali bawangaalira agende mu kitundu ewali sengaawe khalatallah. Kati sengaawe agenda okutuukayo ng'alina abaana babiri ab'obuwala nga naye omuto mulungi nnyo. N'agamba sengaawe njagala kuwasa muwala oyo. Agamba oke, tewali buzibu, oyagala kuwasa nti tukolere emyezi 7 lunda embuzi biki gye yali enkole yaliwo ebiseera ebyo emyezi 7 byaggwako ng'alunda bibagakali katugenda kukufumbiza, naye etteeka wano omwana omuwala omuto tafumbirwa ng'omukulu akyali ku lujja. Nkoze ntya wasa oyo, naye njagala olisooka owasa ono, oli bw'oba omwaga era ddamu okola emyaka emirala 7. Okay, nga ge galinga amahale era n'akikola. Allah abasajja muleberako ekyo Allah yakituwa. Omusajja nga oyagadde omukyala ne wabeera ggulu weewola ezigendayo n'osula enjala naye ng'omulabyeko, naye ng'ebutambala oboleseeyo babano bonna nkumu bali abo. Yagenda Paida n'ogaba mu Kampala tumwali bakyala, yakola emyaka gyawo gyawera ne bamufumbiza omukyala bwe yali ayagala. Era omukyala mukulu yamuzaalira abaana 10, mukyala muto n'amuzaalira abaana abeka 2. Era mukyala mulungi nnyo era n'azaala ajmalu nnas, yazaala omusajja asinga obulungi mu nsi. Allah obulungi shatrul jamal, kimu kyakuna eky'obulungi bw'ensi yonna yakiteeka mu Yusuf alayhi salam. Kategerekese kati brother we Yusuf alayhi salam mu lulyo lwe Allah n'asaasa ne bava bannabbi bangi, mu bo mwe mwava Musa alayhi salam n'abalala. Tayib, kati Ibn Yamin tiyafunayo nabbi yenna yava mu lulyo lwe. Era Ibn Yamin abantu bonna abaava mu lulyo lwe baalinga banyoomeefu, bakakkamu, tebalina bitiibwa, batini, tebalina kitiibwa kyonna, nga tebasobola na kuvuganya ku byabufuzi, tebalina linnya. Kakati Allah alagira nabbi we nti nno alonze Talut ava mu kika ekyo ayalasiga mu kika ekyo ekya Ibn Yamin yababeera kabaka. Bagamba naye tekisoboka, ekyo ekika tekivangamu wadde akuba akasaale, wadde akwata enjiibwa kati ng'omuganda tukulembere mu lutalo. Bagamba mwagala kugendera ku Allah kyabalagidde oba kimwagala? Allah abalagidde nti oyo gwabalondedde. Kale ne bakkiriza ate tunaakola tutya? Era n'abagamba mbanga mwagala kukakasa kumwaveeyo omuntu yenna amweŋŋanga anaamumegga
yabatwala obwakabaka oli musajja muwogguufu bulungi nga n'amaanyi agalina kyenjagaddemu njagadde kyali mu preamble seeka era ekyaddirira bonna ne bakakusa nti no Taalut alina tukulembera muki mu lutalo baali bagenda kulumba abasajja ab'amaanyi mu bakafiiri nga bakulembeddwamu olutalo olwo omusajja yali kamennyo ng'ensi yonna emutya ebiseera ebyo yayitibwa ng'ani Jaluti yali nga wamaanyi nga bw'ajja mu lutalo mumanya muwedde ne bwabeeramu one man's army kati bamulaba nga gwe bagenda okweŋŋanga bwaba bani Isirayiri baali just 4,000 Taalut n'abagamba tugenda kulumba abasajja bali mu mitwalo balina ebyokulwanyisa bamaanyi balina experience mu lutalo abakulembeddemu ne bakulembedde nawe tebamwekakusa nti alina experience yonna mu lutalo talwananko olutalo ne Allah bw'alonze Allah ajja mu ayyada n'akuŋŋaanya ababani Isirayiri 4,000 bagende balwanyise alaafu nnansi batuuka ku luzzi lwali ku Yemen ku nsalosalo ya Yemen oluzzi olwo naharul Yemen Allah n'abageesa nabo inna Allahu mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yashrabu fahuwa minni waman lam yat'amuhu fa innahu minni suratul Baqara nabbi Taalut abagamba nti Allah abageesezza n'omugga guno balina okucrossinga basobole okugenda mu lutalo agamba ennyonta ebaluma enjala ebaluma batambudde bavudde wala kati dabayo bafusinye kutuzza okunywa nabbi wabagamba n'omubaka omukulembeze nti Allah abageesezza omugga guno nti wabaakombako wadde otuzzi yenna n'anywa ku mugga guno n'atolamu amazzi n'aganywa falayisa minni anveemu addeyo tagenda kulwana nange nawe tuleke tagenda kulwana nange waman lam yat'amu yenna ataanyweko wadde ettonde agenda kubeera nange ku lutalo agenda obyogera nga wayogedde leeti ffe twanywedde dda genda okumaliriza nga abantu 2,000 bamuvuddeko ku 4,000 kusigadde bameka 2,000 agamba nti illa man igtarafa ghurfatan okujjako Allah kyabakkiriza oyo yekka anywako just olubatu luno omumiro oyo kale biyadi na kibatu kye just tolamu nnyogo yagala kunywa lita 3 Allah gambe tolamu just kabatu oyeka Allah gwakusonye naye atakombeddenko ddala ate aba Allah basinga okwagala babagamba kibatu bo banywa tampeko buli eyasussa ekibatu kibamulagira nga kasenge bakayita kaki kasengejja nga kamuwanda ng'abaako Taalut agenda okumaliza ng'ejja eribaddemu abantu 10,000 basigadde 300 bokka abasajja baaloga Taalut gomanyi kye tugenda okweŋŋanga wali olwanye ku lutalo gwe tuli abantu 300 daba abantu bitugenda okweŋŋanga mulini Jaaluuta nga yakulembedde Allah mulimu abasajja yawa thabaati obunywevu nga bakkiriza bagamba Taalut amma totya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira gotoki biiznillah tomanyi nti waliyo abantu abayinza okubeera nga batono mu nnambaki Allah n'abawa obunywevu ne balwanyisa ejje eri abantu bangi ate ne babawangula biiznillah ffe tuli banywevu wamma tujja kulwa naye tusigala 10 Taaluta yaguma n'amanyi nti no kati ayinamu abantu abaki abanywevu mubbo mwalimu omubuuka ayitibwa Daawuda alayhi salaam nabbi Daawuda alayhi salaam afuna lwaki muleese yafuna atya obwannabbi balina ekitabo ekitibwa Az-Zabuur yali mubuuka muto
era omulimu omunene gwe yakolanga nga mulunzi wa mbuzi. Era kyobalaba anbiya alayhim salam, bannabbi ba Allah abasinga bonna abasinga balunda ku mbuzi ng'omulimu. Ni nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga tannatumibwa mu bubuuka bwe, era alunda embuzi min jibali Makka, mu nsozi e Makka, ng'afunamu akasente. Kati nabbi Dawudi alayhi salam olutalo baluyi yali muvubuka muto naye nga atya Allah, ng'abeereyo teri amumanyi nnyo, beereyo mu mbuzi ze naye ng'atyani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah situla bw'aba ayagadde amadaala. Olutalo baluyingira lunyiitira, lubeera lw'amaanyi. Mu butuufu abasiraamu nga tebalina lugendo, ntegeeza baba ni Isirayiri ebiseera ebyo bali bisatu, babasseemu ko abasiraamu ne baleeta ekiteeso bagaa nti notwala oti experience gye tulina mu lutalo, obutono bwaffe tetusobola kuwangula abasojja abo. Kyokka kye tulina okukola tuconcentratinge ku kamanda. Singa kamanda tusobola okumutta oyo gwebayita Jalooti, olutalo tujja kuluwangula. Naye nga tetunnamutta, ffenna bagenda tutta paka kwasembayo, naye bwafa bajja kunafuwa. Komanda n'akuŋŋaanya abantu nga omuli wano, agamba abasiraamu, mani minkum, yani mummwe asobola, kubanga one on one tebasobola kusinkana musajja ono ne bamuwangula, likiri maanyi nnyo. Naye kummwe yani asobola okukola, omanyi kibayita enkonyogo, zomba butida, ng'osobola okukasuka ejjinja oba kyonna kyokasuse from a distance nga tomusemberedde, kubanga bw'omusembera tosobola muwangula. Sobola okuba nti naamututtira, bonna ne beetunulako, n'ateekawo ekirabo n'agamba yenna akikola n'amutta, ngenda mufumbiza muwala wange, agenda kufuwasa muwala wa kabaka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ngenda namuwa obwakabaka yaba abeera kabaka. Guba otuttira oyo nze obwakabaka ngenda bukuwa. Abavubuka ne batandika okwetunulako. Wavaayo omuvubuka Dawudi alayhi salam n'amugamba nze ngenda kumubattira biidhinillah. Eri musajja mukubi wa sabaawa mu nkonyogoze mu butida. N'akwata bulungi ejjinja lye n'akola bye yakola, ne bayingira olutalo. Ye ng'afokasinze ku kimu ku Jaaluuti, yamukuba mawe from a distance, n'aba ku ŋŋamiya n'agwa n'afiirawo. Lugambo lutambula nti Jaaluuti afudde ate mukyalwana ki? Allah atenda nabbi Dawudi alayhi salam mu Qur'an naga wa qatala Dawudu Jaaluuta. Mu kaseera kenyi Dawudi anattani Jaaluuti alafuuse ekizibu gwe bayita Galiyoosi, Goliyasi. Dawudi anatta Galiyasi mu Bible. Era bwe yamala omutta, olutalo we lwakoma. Gawala batakamanda kati ffe balabika abasiraamu balina amagye g'amaanyi ago. Ne bava mu lutalo, abasiraamu ne baluwangula, amaanyi ne gadda mu Bani Isirayiri. Bukono bwakuliriramu n'avubuka n'atuuka ekiseera ekiwasa. Kabaka n'amugamba nakusuubiza, n'amufumbiza muwala we. Bw'amala okutuula okuwasa muwala we, n'amukwasa ne Namulondo, era n'obwakabaka mbukuteeredde nga tannaana kufa. Dawudi alayhi salam yakola obwakabaka obutabeerangawo, n'akulembera abantu be ng'abakulembera ku aqiida as-saaliha, n'abateekamu okutya Allah n'okusinza Allah ate nga bwakulembera, n'akulembeza gavumenti n'agikulembera bulungi, naye nga yonna eri ku kitaabu Allah, nga bonna bakyali ku Tawraati yani ya nabbi Musa alayhi salam. Bw'amala wayita ekiseera nabbi wa Allah afa, bw'amala okufa n'atuma Dawuda ayali nabbi n'amwongera obwaki, yali kabaka ebiseera n'amwongera obwa nabbi, era n'amukwasa ekitabo ekiyitibwa Az-Zabuur. Walaqad katabna fi Zabuur. Bw'amala okufuna ekitabo Az-Zabuur
nga kirimu amateeka ga Allah. Ebitabo byonna Allah byasindika tewali kyajja nga kiri independent. Ebyasooka ekyakiddira kyali kyongerako bwongezi. Hatta al-Quran ne Quran bwogenda gisoma etuwa history yonna, ekitwa byonna ebikwata ku bitabo byakola ki ebyasooka byonna. Jesi kiri kyajjanga nkiyingira mu kino fanasakha Allahu ma shaa nasakhu, Allah najjamu byayagala okujja mu mateeka, wazada ma shaa ziyada, nayongera mu byayagala. Naye nga byonna ebitabo era bonna bambiya bajja ne message emu. Kategerekese akati Nabbi Dawud alayhi salam yakulembera abantu be, Allah yamuwangaza emyaka 10. Mu buwangazi bwa Allah yali yamuwa okuwangala emyaka 6 kyekyali kyawandiikibwa mu Lawhul Mahfuz, emyaka 6. Nabbi Adamu alayhi salam Allah bwe yali yawandiikako okuwangala emyaka 1000, Allah amulaze mu bantu min dhurriyati. Agenda okulaba waliyo nabbi ayina emyaka emitini 5, oyo talina 6 yani ye nabbi wa Allah ayitibwa ani? Dawud. Bambi namukwatibwako ekisinaga mutuufu ku mulimu gwagenda okukola nga Allah amulaze byagenda okukolaga nti Allah wali mwongere ku buwangazi. Nagaa nedda bwewo kujjako ngaomuwa ku bubo, nagaa ku myaka gyange batoleka emyaka 40 bagimwongere. Nabbi Dawud alayhi salam era Allah mwongere emyaka 40 jajjawe Adamu jakola ki yamuwa, nawangala emyaka 10. Allah namuwezadde eri omwana ayitibwa Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam nakulira mu lubiri lwa Dawuda. Allah namuwa okutegeera ebimu ku byasoosowaza Sulaiman okutegeera ennyo. Munansonyiwa lwaki ngenda mu bino ate ng'omusomo mulala. Wallahi waliwo ebintu bitulina okwetaaga okutegeera mu ddiini yaffe, ng'ogenda kulwawo nobiwulira nga babikusomesa. Waliwo omuddu wa Allah ayali omulongoofu ebiseera ebyo gwe bayita Luqman. Allah yamutenda mu Qur'an, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu, namugamba ya bunayya la tushrik billah inna shirka dhulmun adhim. Allah yatenda Luqman ye musajja muddugavu wa Bani Israel, naye yali musajja muki blaki nga ina Allah yamuwa omwana omu yekka. Luqman yalina ekyebbeeyi kitali n'abantu bonna, nga ye akimanyi nti nno kullama qaddara Allahu la khayr, buli kitina Allah kyamugeredde kirungi. Era mutabani omwagaana ye taata nze neewuunyisa, buli kimu gw'okiyita kirungi. Ne tusize enjala nti khayr kirungi, kalungi kyakale mu kusula enjala. Namugamba mwana wange kirungi, bingi nnyo ebyali awo. Ye musajja mugezi nnyo, n'ateeka n'ayigiriza omwana we al-hikma, ebigambo eby'amagezi. Era Sulaiman alayhi salam, Dawud yakwata mutabani we Sulaiman n'amutwalako omusajja omugezi ono ku bugezi bwe yalina, n'amu trainingamukko, yawangalamukko naye. Kyova olaba Sulaiman alayhi salam yali mugezi nnyo, yagezwa n'asinga ne kitaawe. Era Allah namutenda nti nno Sulaiman twamuwa ki al-hikma. Kategerekese kati Dawud alayhi salam ekitabo ekyo kivaawo, ekitabo ekyaddirira, ekitabo kyaki al-Injil. Isa agamba nti abayimu abaana ba Isirayiri, nze Allah nsindise musaddikan lima bayina yadayya min at-tawrat wal-Injil. Ebitabo byonna Allah byabasindikidde si bipya gye muli mubimanyi. Tawrati ebaddewo mugisoma, Injili mugimanyi, Zaburi mugimanyi, kati ampadde ne Injili. Byonna bitabo era byonna mbikakasa weebireera mubikolereko. Bakoleranga ku Tawrati, ne bakolera ku Zaburi, ne bakolera ne ku Injili, ng'amateeka gonna gabafuga. Bategerekese. Era n'abagamba mubashiran birasulin yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Era mbawa amawulire ag'essanyu nti wagenda kujja omubaka oluvannyuma lwange,
era agenda kuyitibwa nga Ahmed. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad yagamu ku mannya ge bamuyita Ahmad. Kategerekisi Allah yagabagamba mu bitabo byabwe era baali bamumanyi. Naba Bani Israili baali bamanyi Nabi sallallahu alaihi wasallam n'okusinga ffe abamugoberera. Kyebakola ne bagamba ebitabo byabwe abanyinywa nabbi ow'enkomera agenda kufaanana atya, byonna ne babawo obubonero omufaanana bwagenda okufaanana. Ekimu ku byo n'ababuulira nawo wagenda okuwangaalira, agenda kuwangaalira mu kitundu ekisinga okulimbwamu entende fil jaziratil arab, mu kyombo ky'Abawarabu. Abani Israili baali bazibu nnyo ne bagamba nedda alina kuva mu ffe ekyo ekitibwa tukisigaze. Ne basemuka ne bagenda e Madiina emyaka nga 2000 emabega. Babeera mu Madiina basobole okuba nti n'oboolyawo nabbi ow'enkomera ajja kuzaalibwa mu bo. Era kale ne waba tafudde mu bo, kyebakola ne bakola intermarriages. Tiwabanga mu Bani Israili si ya muzadde wakiri mu bana Abawarabu be bawasizza n'avaamu anazaala era akalandira kakole ki kasigalewo. Oba kale ffe abaana abakyala baffe tufumbize ku Bawarabu bano era kale omwana anaava ku bukojja. Kwegamba bateekawo strategy nga nzibu yakubuuka singa nabbi yali wakuva mu Madiina. Era Allah yabagezesa wayita ebbanga eryonna bafumbiza abawala baabwe mu Bawarabu babawasizzaamu. Ekika kya Awusi ne Khazraj kyali kya Bani Israili e Madiina. Bafuna amawulire nti nabbi yafuluma, Allah yamutuma, yava Makka. Allahu akbar, banyiiga. Era ye yajja e Madiina ng'aleese Qur'an, kadhabu, bamuwakanya. Agamba tebamuwakanya nti si nabbi, bakikkiriza nti nabbi kubanga Allah yabagamba dda nti nabbi ajja kujja, era abakkiriza mu bo basiramuka. Bo bamugamba anta nabiyyul ummiyin, ng'oli nabbi w'abataasoma, toli nabbi waffe. Ffe bannabbi baffe tubamanyi, tetuwakanya bannabbi naye tetusobola kukkiriza gwe Allah yakutuma mu bataasoma abali Abawarabu. Era bo ekyabagaana okusiramuka abamu mu bo takabburan, kwekuluntaza. Bani Israili tebaali bangu. Allah yabatumira bannabbi 99 ku 100 bannabbi bonna Allah batuma Bani Israili. Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam kinnayagadde mu byonna abantu b'eggombe Butambala mwenna abakuŋŋaanidde wano wowulira erinnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne wabanga wootudde bakafiiri bokka abatakkiriza busiraamu, beera nga musaalire ate nno mu lwatu kibalume gwe kiruma. Allahumma salli wa sallim alaihi. Insha Allah musomo gwaffe ogwaleero tujja kubeera nga tutambulira ku bye bayita drug abuse. Drug abuse kyeki? Sheikh yabadde ampa omusomo wabadde mu Luganda yaguyise okukozesa ebiragalalagala, obubi bwabyo ku bulamu bwaffe ne mu busiraamu bwaffe. Waliwo ebintu byenswala okusomesa nga mbisomesa basiraamu naye ate wallahi mwino bitegeera. Nga nsomesa bahaji mu abaali wano ne bajja ti okunywa omwenge nti mubi. Ng'oli muzikiti osomesa mwenge njayi ng'olabira ddala nga agwo omusomo tegwalisaanye. Naye wallahi natera nabagambako waliwo eddarasa gye twaliko wali Butambala awo, era omusomo guno nagusomesaako abaali mu ddarasa emuyinza okujjukira. Nabanyumizaako omusiraamu omu guno najjanjabako emulago nga wallahi seeka kire mu kikoma eri enkofiira nnene ali mu kkanzu bamundeete yali koodi yange. Naye ng'obulwadde obumuluma yali alwadde ekibumba amawuggwe nga mu butuufu ebisinga okugaleeta mwenge na sigala, ebisinga okuleeta obulwadde obwo omwenge naki ne sigala. Kati tuba taking a history, obuuza omulwadde ekyekikuluma kyatandika kitya, n'omubuuza nti tuyita risk factors ebiyinza okkiviirako ekirwadde ekyo okukola ki okujja.
gaba mawuggwe ino mubuuza waaye walonyedde ku sigala oba wala olidde ku taaba mmanyi obugolo mwali muliddeko obugolo abakyala bali akagolo okamanyi barakallahu fikum si kalungi tokalyanga akagolo waliwo abakalya nga taaba waliwo abakanuusa akokunuusa kalungi lwaki kakubya emyasi nikasumulula sayinasi zonna ezo nina omwana yajja kudwalira nga atadde olubiri akabira mu nnyindo gezako kajjayo kabira nikagaana musiraamu omu yajja n'agamba dokita totawaana gula akaki nali sikamanyi nga sikalabangako nti kyekintu agende wali babutunda just okateekemu katono nnyo mu nnyindo omusiraamu bakateeka mu mwana muto yakuba omwaso nikabuukayo era natya akagolo era n'omusana agenda oyo gwoba osasula kuba yaleese eddagala nze nalemereddwa dda alimuhimu taaba sigala bugolo simanyi oba bwe balya akagolo olaba kakuba emyasi sikatuukirivu akantu ako kaliko ekibuuzo kinene sheekh alimuhimu natunuulira Haji Seeka njagala omubuuza Seeka wali onywedde ku sigala onywa sigala wali onywedde ku mwenge naye ng'otuna g'oyagala okubuuza wali onywedde omwenge ng'otya nokimubuuza naye nga wallahi mateeka g'ekisawo oteekedde omumubuuza osobole okumanya lwaki muntu atanywa sigala lwaki olwala obulwadde buno atanywa omwenge obujjawo nga nnoonyayo ekintu kyonna kyendaba ekisobola okubuleeta nga sikiraba okuggyako ebyo naye nga sisobola nakukkiriza nti nno bwengendo kibuuza asobola okukikola kyenakola neŋŋamba mukwano gwange dokita obulanga asooka ombuulize ku musajja wange oyo ku bibuuzo bino kuba mpulira nswala obimubuuza yagenda okumubuuza aga wallahi kituufu kiri nti kasigala maako tokanyweredde ebbanga kite emyaka nga 2 emabega mbadde nkakombako Allahu akbar 20 years ate omwenge ekituufu ky'omwenge gonna gunywera akaseera kawera naye kati naguvaako byokka bitwali twetaaga okumanya era kyobola nze sikyaswala kubuuza musiraamu bw'oswaga mu ddwaliro kubuuza towaayi olya ku mbizi tonyiigira yaaka musiraamu ayinza okunyiigira dokita nambuuza ndya embizi ku kikaya kino kyalaba oba abakyala tebanywa sigala seba abakyala nammwe munywa sigala n'akayaga mukanuusa si mmwe abo bafaanana abakyala bakozesa ki shisha nawangalira emakka ebbanga eryawerako emyaka nga 15 alhamdulillah naye mu malwaliro gye nali nkolera ebibuuzo ebyabeeranga ku pano ng'omulwadde yenazze oba mukyala oba muto mubuuka oba mukadde okyanywa sigala tebamubuuza wali onywedde ku sigala ekyo kiri automatic ewaabwe okyanywa nga babuuza mukyala nalabako omukyala ku haramu emakka ku kaaba wallahi twava mu tawaafu n'afuluma emabega w'oluggi n'ateekako omunwe gwa sigala ku haramu kategerekisi kati ngoga nti omwenge guyinza okuyingira mu Saudi guyingira era bagunywera ddala ne batamiira tegerekisi era kyekigaana kubuuza omuntu abudde ku kaaba okukola hijja towaayo onywa ku mwenge so omusiraamu bagenda okwewunya nga wallahi kinali ntidde omubuuza kyekiŋŋumya ne ŋŋamba waayi wakubadde tuli mu bashekkati basheekhi bahaji basiraamu bokka tulina okusomesa ku biragalalagala bino tubitegeere ekisookera ddala nti wallahi abasawo si be basoose obitegeera Allah yabisomesaako dda nassa ayati mu Qur'an nga zitwekesa zituziyizaako okuba nti no tuyingira mu kukola ki mu kukozesa ebiragalalagala aya enkulu ennyo Allah yatteera mu Qur'an nga mu butuufu egatta
byonna ebiragalalaga byonna ana amanya essula mweri barakallahu fikum surati al-maida Allah agamba nti na'udhu billahi minash shaitani rrajim innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijs min amali ash-shaitan fajtanibuhu. Aya ekikutulagoye ku biragalalagala byonna oba ebyefaananyiriza. Ayati nyingi ezajja kuba Allah ogenda okufuula ebiragalalagala ebyo nga mukama waabyo oba ng'asinga mu byo gwe mwenge. Bino ebisigadde byonna simanyi njaga simanyi ebyo teri kyenkana mwenge, teri kigwenkana. Era olita kulima nti nze nnyo omwenge era ndi kalekaleko okusinga anuusa enjaga, oyo w'omwenge yasinga. Kuba omwenge ummul khaba'ith, ummu al khaba'ith. Kizibu okusanga omuntu anuusa enjagala nga tanywanga ku mwenge. Omwenge gwe gumusindiikiriza okukola biri byonna bitoobi. Era omuntu anywa omwenge nga tonywa njaga anytime osobola oginywa. Just oba tonnatuuka ku level mwenge guno kusindiikiriza kunuusa ku njaga. Kakati ebiragalalagala bino okubimenyamu akatono bye biri luddawa era ne mu Uganda oba mu nsi yonna. Drug abuse ebika byabyo ebiriko mwe naddala ne Uganda ewaffe biringa 7. Biringa mmeka? 7. Mu byo mulimu abamu bye tutamanyi, ebimanyikiddwa n'ebitamanyikiddwa. Nga ffe tetubimanyi naye nga mwebiri. Fai nga bw'olaba ebimu agamu nno ddagala lyennyini tulikozesa mu malwaliro oba derivatives z'amalagala nga kyali tugambe nga bw'olaba opium yenjaga eri original akati ne bajjamu n'ebirala ebivaamu derivatives nga bw'olaba cocaine, okay, n'ebirala. Naye nga kyonna kye kiri asul ne faro sosi n'ebyo byonna ebigivuddemu byonna bisigala nga biri ki haramu, era byonna bisigala nga biragalalagala. Wano e Uganda bitusinga okumanya, tumanyi nnyo omwenge alhamuru. Omwenge tuguyinamu n'ebika, mwenge bigere, kwette, mukombooti, kati tulina n'engule. Engule mugimanyi, tuliyambala engule, tebategeeza era ya Bobi Wine, omwenge gwe bayita engule. Ate abazungu nabo ne bajja ne babirongoosa nga mwe munywa kwette, mwenge bigere, kati twabakoleddeyo kabbiya. Abagagga abalina kasente banywa kaki? Kabbiya. N'emyenge emya gyonna n'amannya ga champagne. Allahu akbar. Beero laga kwegamba kyonna ekiyitibwa omwenge beero laga simanyi mukombooti byonna bisigala nga ki mwenge era byonna birina okumwemu birina obulavu ebumu. Okumanya obwenge mubi nnyo, gwonoona omuntu okuviira ddala ku bwongo n'omubiri gwe, nigwonoona famire, nigwonoona ne society mwawangaalira. Bw'okimanyi nti nno omunyi w'enjaga ayinza okubeera eyo mu kayaga ke nga yeegweze nti abo babeera mu ghetto era nga tebavaayo. Naye omwenge obubi bwagwo gusobola n'okutuuka mu bifo eby'ebbeeyi by'otasuubira nti nga parliament, naye waliyo abagunywa. Obubi bwagwo musobola n'ogunywa mu lujjudde. Kizibu okusanga omunywi w'akayaga n'ajja wano n'afuuweeta, kizibu. Naye omwenge bagabanye ku mikolo. Ate kati wojja e Buganda wano abakyali ku culture ya Buganda, ssebo omwenge bakozesanga ki? Mu kuwasa kyekigula luggi. Okuyingirawo mutima abazze okuwasa oba okwanjula. Ekita ky'omwenge kyekisooka mu ki? Kubalaga nti mwana watte entabiro esinga abantu bagikozesa mu haramu. Kati nno abasiraamu mwakiganda waza muleeta soda. Soda. Almuhimu omwenge Allah gufuula haramu. Wallahi obubi obugulimu
bwali bunene nnyo nga bukosa abo abagunywa. Omwenge guwooma, nkakasa guwooma. Wallahi gulabika guwooma, naye saba Allah gutuwe naffe tugunyweko mu jjana. Okumanya guwooma, Allah yategekera abakkiriza omwenge mu jjana. Wa fiiha anharun min khamurin. Allahu akbar. Guli ogw'omu jjana ladha, gulimu ekiwoomerezi. Lisharibi, buli agunywako taguvaako. Kategerekesa kati olaba Allah buli kinna Allah kiyatuwa mu jjana nga ku nsi kwekirima yakirabika akabizi tikaliyo mu jjana tiyakogerako. Kati abakalya simanyi obaka naye bagambo nako kawooma. Naye nze kyenkakasa buli haramu yenna anyumirwa abo abamukola. Teri haramu okujjako nga awooma bwekiba kyakulya nakyakunywa, anyuma bwekiba nga kikolebwa endongo ng'enyuma. Wallahi naffe tunyumira naye tugireka lwaki? Lwa Allah agamba musajja akuba akadomo n'owulira kuyingidde owulira yagaana kunyeenya ku mutwe naye ogaana naye Allah agufu haramu n'okyesonyiwa. Kategerekesa. So haramu yenna nabwekityo omwenge gwonna Allah gufuula haramu. Wallahi olw'obubi obukola ki obugulimu. Wane Uganda tulina ebiragalalagala ng'omwenge guli common 90% kyekimu ku biragalalagala ebisinga. Ekyokubiri tulina obulwadde bwa marijuana. Marijuana mukimanyi? Marijuana kyeki yenjaga, naye enjaga sigiteke. Cocaine kyeki marijuana, ate opium ndi expert. Tulina opium, cocaine, marijuana, waliyo n'ekirala kibayita cannabis. Ekyo kyo tekiri wano mu Uganda. Cannabis kikoola kijjako, oli bwakifuwe kimujjako n'akubwa. Abantu abasinga ng'ayagala kuvaako abeera awo ali mu mbeera etategeerekeka. Kakube mwenge gwennyini nazzi kuno njukira mu kyalo twalina omusajja agamba ŋŋenda gukunywera, nga wallahi lwanywedde omwenge agenda kuwemula ensi yonna. Mujja kutegeera nti gundi musezi bulijjo nga temukimanyi. Abo batamiivu bwe beeyogeza baba tibabijja mu bbanga. Omwenge gumujjako ne gumulejjamu ensonyi n'aba nga takyaswala ng'ayogera buli ekimujja ku ki. Kyova olaba awemula n'avuma n'ayogera buli kimu. Yabategeeza omubbi w'enkoko bulijjo, yabategeeza gundi oyo omwana gw'olina oyo nno wa gundi. Abyogera ng'asaagumbe mukyala we yayita bamuyisaamu eggaali. La hawla wala quwwata illa billah. Gundi musezi abyogera naye mugendo kizuula nga muki nga musezi. Byonna ebyo bikolebwa ki? Mwenge. Abarabu baali banywa omwenge mungi nnyo. Nimba sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ng'obusiraamu fi bidayati lislam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakaleeta obusiraamu. Omwenge tegwali haramu, tegwali haramu. Ba Allah litasobola kubajjako mulundi gumu olwa hikmatu arrabbaniya li fi. Kabeffe abasawo omuntu yenna anywa omwenge tasobola gumujjako mulundi gumu, tuyita withdraw. Tasobola. Era tukujja ku mwenge in bits mu mitendera. Tetugamba nti owaaye musiraamu oba va ku mwenge. Omwenge si mulungi kababe abatali basiraamu tebagukkiriza, naddala eno waffe mu busawo okujjako abajeemu obujeemu. Era abantu tubakubiriza okuva ku ki? Ku mwenge olw'obulwadde obunene obugulimu. Kategerekesa. Naye otuba tubajja ku mwenge tulina obateerawo an alternative. Ekyokubiri tulina okubalaga butya banaaguvaako, so si withdraw mulundi gumu n'akeera olunaku lumu nga takyanywa omwenge afa, asobola okufa. Era ffe tukugamba nedda, obadde onywa kyenkana ky'olunaku nti nze bbiya nga simunzise 20 sitereera, eccupa 20 bazinywa. Ate omugamba nedda, oba obadde onywa 20 buli lunaku, atandika okunywa 10 buli lunaku.
okumala ebbanga bweriti. Ebbanga lyomuwadde oliyitawo abadde onywa 10 buli nnaku, kati dda ku 5 ogende ng'okimanyiira. Bw'ova ku 5 ogenda kwemu buli nnaku, kakati buli wiiki obadde onywamu buli nnaku, yisaawe ennaku bwe ziti okutuusa bw'anaagenda ng'akola ki, ng'akivaako mpolampola. Nti omwoyo guno omunywi n'obwongo n'omubiri ogenda okumanyiza mpola nga bw'ova ku mwenge okutuusa okuviirako ddala. Naye bw'omugamba nti agubeko omulundi gumu, oyinza omusanga afudde olwa hangover. So Allah yafuula omwenge haramu olw'obubi obukola ki, obugulimu. Bagamba basahaba ku ntandikwa y'obusiraamu omwenge gwali tegunnafuuka haramu. Bagunywa Allah subhanahu wa ta'ala n'abagaana okugunywa mu kiseera kyaki kya ibadaati. Aga nti nedda tewali buzibu, omwenge gwammwe mugunywe, naye la taqrabu salata wa antum sukara. Temugeza kujja mu ibaada y'essola nga mutamidde hatta ta'lamu ma taqulun, okutuusa nga bimwogera mutandise okukola ki, mubitegeera. Kitegeeza ki? Allah okutuuka kisa nti okutuusa nga mumutegeera byemwogera, omwenge gukwogeza ne byotalina kukola ki, kwogera. Gukwogeza n'ebitali bituufu oba n'ebituufu nga byansa olina bisigaza. Tebula omusajja akunywera omwenge n'akuwemula, n'akulangira obusezi bw'owammwe, n'akulangira abaana bawazaala mukaagundi, n'akuswazaswaza. Naye mugenda okulaba nga mwana watte ekyana kino tekifaanana baana be, ng'era tekifaanana baneiba. Gamba omutamiivu yabyogera. Embuzi eyo gy'olina ewuwo wagibba ku gundi nga biringa byakusaaga, naye nga kati Allah yabagamba temujja mu ssola okutuusa nga bimwogera mukola ki, mubisengejja, mubitegeera. Ekyo nno kyava ku sababu nuzul basahaba Khalid bin Walid radiyallahu anhu. Bagenda ewa sahaba omu ku basahaba abaaliwo okumulambulako omukyalira, n'abasalira ne balya ennyama ne banywa emyenge ne batamiira bonna ne kivaako. Omwali tukasituka obasaaza essala, yatandika okusoma essuula kifuula nnenge. Kigambwa nti yasoma qul ya ayyu hal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bwete bwelina okutambula. Yewe yatandika okusoma kifuula nnenge. Qul ya ayyuhal kafirun, bagambe mwe abaki abatakkiriza abajeemu. A'budu ma ta'budu, yonna bye musinza bye bituufu, nange kwendi kwejweredde. Kategerekisi bigamba n'asoma ebigambo kifuula nnenge. Umar radiyallahu anhu n'agamba ya Rasulallah, la'alla Allah, oba oliawo tusaba Allah ayunazzila, atusize ekyenkomeredde kuki, ku mwenge. Kuba gususse kale abantu batandise kutamira. Allah n'abagamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, la taqrabu salata, baali bakkiriza nga basiraamu, n'omwenge gwali halaali. N'abagamba la taqrabu salata wa antum sukara, temuddamu kujja mu ssala nga mutamidde, hatta ta'lamu ma taqulun, okutuusa nga byemwogera mukola ki, bitegereka. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atugaana n'okujja mu ssala nga tulina akaso akatuvaamu mukko. Yatugaana omuntu yenna singa abanywe alidde athuum ye katungulu ccumu, yenna omuntu ng'olidde katungulu ccumu n'ebifaanana katungulu ccumu nga bw'oba oyogedde akawoowaako tekasanyusa bakawulira. La taqrabu musallana, tojja wetusaalira, tojja muzikiti, kubanga akawoowa akakuvaamu tuudhi almalaika, tekakusa bukosa ki bantu banno. Naye ni bamalayika ba Allah abali mu muzikiti abazze okusaala, abali mu nkuŋŋaana zino eza ilmu, bakosebwa
akati katungulu kyomu gattako byonna ebikafaanana omuntu ng'atamidde omwenge akawoowo akamuvaamu gyotule naye mu takisi oyinza n'ogivaamu yebajjagala owulira akasuko naawe ate bannaye akasaako kagenda ddala paka eno wali olabye omuntu omunyi wa sigala gubayita passive smoker fe mu lusawo akosebwa okusinga active smoker. Active smoker yafuweeta, passive smoker gwa awunyiriza akati akawoowo kakukosa n'okusinga oli. Bati ba Allah yagaana omwenge okutuusa batandika okugunywera mu biseera ebitali bya swala, ng'esswala ezirina ebiseera ebitono tebakombako nti magaribi kuyisha awo tebanywerawo, naye yisha oluggwa Allahu akbar nga batamiira nga gubula asala, balina okutamira paka ssaawa eyo nga munaana fajiri egenda okutuuka ate sigakoze ki gubaweddeko, awo ne bajja ne basala fajiri nga sibatamiivu. So okutuusa Allah yagamba innama alkhamru walmaisiru, mazima omwenge ebintu yamenya ebintu bina. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa yatumenyera ebintu bina n'abifuula haram omulundi gumu. Ebintu ebina ebyo byeyamenya n'ebyo ebibifaanana byatamenya naye nga byonna bigwa muki mu kkowa eryo, byonna byafuuka haramu. Yasookera ddala ekyasooka agamba innama alkhamru, omuki omwenge gutamiiza. Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba kullu ma askara khamr, buli kyonna ekitamiiza guba ki mwenge. Ate omwenge haram guli ki guli haram. Wama askara qaliluhu fakathiruhu haram, la wama askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kyonna ekitamiiza ng'okinywedde mu bungi niwuliba ttonde lifuuka haramu kukyo. Agamba nti okukombako tekitamiiza, ne okuba kukombako nakyo kiri haramu. Kategerekesa togamba nti nno guli haramu ng'omaze kutamiira, la, kyonna ekitamiiza mu bungi bwakyo ne mu butono kibeera haramu. Tegereka ebitamiiza tugenda kubiraba insha Allah mu bufunze. Na bankoze bubi nnyo, natandise okusomesa nga ngaziye nnyo, nasimanyi nti n'obudde buki bubale, ate manyi ngenda bavuga paka 7 naye sega akantemye nti mbuze dakika 15. Na inshallah katufunze mwezi 15 nti omwenge Allah subhanahu wa ta'ala waba yakufuula haramu nga gumaze kutamiiza, n'akatono akatatamiiza kafuuse ki haramu, na byonna ebigwa mu kkoowa ly'ebitamiiza, buli ekikola ki ekitamiiza. Togenda kusanga aya yonna mu Qur'an ng'eyogera ku njaga, nze sigimanyi nganze, naye eyinza okuba gyeri kweri ng'eri specifically ku njaga. La, lwaki enjaga efuuka haramu? Egwa mu kkoowa lyaki ly'ebitamiiza. Kategerekesa ate sigala, Allah tiyatugamba na sigala, naye Allah yatugamba mu Qur'an surati al-Baqara wala tulqu bi aydikum ila tahluka, temugeza kwesuula mu buzibu. Obulamu bwammwe ne muteeka mu katyabaga mu bulabe, kiri haramu. Gwe niweekasuka mu mmotoka n'ekutta direct muliro, kiri haramu okwetta. Teweesuula mu bulabe ng'olaba, kyekifuula sigala haramu. Tulina Allah okugeesebwa kutulina wano e Uganda, twageesebwanga baganda baffe ab'e Yemeni, Ethiopia, Abasumaali. Waliwo ekimu ku biragalalagala ebiri mu Uganda naddala ewaffe eno gitulina eno e Butambala Gomba, ekikoola kibayita makayita mayirungi, enkwacyo, mwakiwa n'amannya, la hawla wala quwwata illa billah. Amayirungi tegasookedde Uganda. Uganda nno gajjayo buzi, si kirime kyammwe, mwali mwanga mumanyi lumonde. Enkwacyo oba amayirungi
wano mu Africa gasibuka Ethiopia ate mu Buwarabu gasika mu kitundu ekye Yemen omuti ogoba ekikola ekyo bayita shajaratu alqat era kyekyavaamu erinnya eritambula mu nsi ezisinga bw'ogenda e Somalia bakiyita kad alqat Luwarabu kad bw'ogenda e Buyindi bakayita kihad alqat shajaratu alqat ogenda sebo ne TZ gyekiri ne wane waffe wane Kenya ku mulirwano kukyatuuka e Uganda mulwano bakiyita ki mira kukyatuuka e Uganda ne tugiyita mayirungi mwakiwaneera enkwacyo abaana bakola oluba n'omusanga yenna yeega yalinga mbuzi ago gonna Sheikh Ibn Baz rahimahullah bamubuuza ku alqat hukumu enkwacyo oba amayirungi specifically galamulwa gatya mu Busiraamu. Yayogera ebigambo bingi nnyo ku nkwacyo, yagamba nti nno alqat bino bigambo bya Sheikh Ibn Baz waddukhan n'essigala enkwacyo oba amayirungi n'essigala min al ashyai al batila bimu ku bintu bitukola oba bitulya ebikyamu ebikyamu ebitakkirizibwa min asbabi dalala bimu ku bintu ebireetera abantu obubuze ebitwala mu bantu mu bubuze. Agamba kilahuma sharru byombi amayirungi ne sigala byonna bibi kilahuma tadhurru bil muslimina fi sihhatihim bikosa abasiramu mu bulamu bwabwe tusabbibu ghadabu llahi alayhim buleetera obusungu bwa Allah okukka kwabo abakola ki ababikozesa. Ng'ogwoyina ennimiro y'amayirungi manya nti Allah agenda kunyiigira obusungu bwa Allah buli kuggwa oyinza n'okuba ogafunamu nga wallahi mw'ogaggawalidde mw'oguze primo wasize omukyala gw'oyagala abaana kubasomedde ozimbye n'emizikiti ku haramu toyina mpeera n'emu wa Allah. Sente zojje mu haramu tozireeta mu nti nzimba omuzikiti ntolo zitukuze sente zo abadan kategerekisa. So Sheikh Ibn Baz agamba nti tusabbibu ghadabu llahi alayhim fahiya munkaratun yahrum bay'uha bikyam era kiri haramu okubigula kwabo ababirya. Kati agambe kiri haramu okubigula ngoga kiri halal okubirya baganye bigula kati ngoga Allah abikkiriza obirya ate ababirima batumidde. Washirauha era kiri haramu okubitunda nga gwe business yo abali wano ng'enkwacyo sigala ye business kiri haramu. Watujaru awa tijara fiha waddo bikola mu business nti nze sibigula naye nsuubula abaana ne batwala nze sente nsirinda ku account. Sheikh yatugamba nti n'ebyo byonna biri haram. Agamba nti no falhasa anna liqati muharramun amayirungi gali haramun وقد عرف علماء اليمن المتبصرون المحققون شره وألفوا فيه. abasajja abayemeni abasajja Allah byawaku ilmu babyogerako ne babiwandikako n'ebitabo era ne balaga n'obubi bwabyo n'obwa haramu bwabyo. Toddangawo n'ogaa nti naye amayirungi gano tekatamiiza. Buli ekintu kyonna ekikyusa obwongo bw'omuntu ne bukijja ku ntegeera eri nnomo tukibalira minal khamr bebeera mu bitamiiza. Okutamiira tekitegeeza kugangaya n'ogweri kwe kuva mu state of well-being, state of imagination, state of health n'otandika okukola ebyabannomo byebatakola. Muntu bwanywa omwenge avaako, muntu bwanywa sigala ayinza obutatamiira ntamiira ya mwenge naye akola ebikola ebimulaga nti tali nnomo. Nammwe mugumusali agamba musajja tali yekka
sanga omuvubuka ng'ali enkwacyo ng'avuga ppiki ng'oyinza okugamba ono tatya kufa. Abo bavuga ppiki abo ayita wakati wa trade ebbiri ng'oyinza okugamba agenda giyingira mu mupiira ku supiida etagambika, oyo aba ategeera yalaba omuntu anywa enjaga n'atandika okulaba emmundu ng'agirabanga kaswanywa akakaggo nkamenyaamenya, talabira ddala nti dde nsobola okumukosa. Lwaki? Ebyo ebimutudde ku bwongo ebiranga shaitaani. Kategerekese kati omuntu ali enkwacyo emuleeta ekituyita mania oba hypermania mu psychology oba mu psychotic diseases, ye muntu okubeera nga ava mu ntegeera ye eya bulijjo n'afuna excitement eyo etategeerekeka. Musajja n'omula yenna atambula amaguka ng'ali so excited, extreme excitement, ng'alabira ddala ali high. Alaba mu abatagayankwacyo muli bafala mwana temuyina makulu, kwegamba abatwalira mu levo nga mmwe temutegeera nga ye okutegeera kwaliko kwa kika kyaki kyawaggulu. Omunyi w'enjaga asobola okubuuka ku kalina ng'alaba wabuuka alinga abuuka ku ttebe eno agwawo, alinga abuuka eddaala naye ng'ava ku mwaliro gwa waggulu ddala. So ekintu ekikyusa omuntu nkimuteeka mu siteeti eyo, byonna ebyo Allah yabiziyiza bil haram. Abamanyi baffe baatulaga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala, lwaki ebintu bino biri haramu. Baatuwa ensonga bbiri. Ensonga ebbiri ezo esookera ddala annaha tughibu al-aqilu wa tukhamiruhu ay tughatti. Lwaki omwenge guli haramu n'ebigufaanana? Tughibu al-aqil, bikujjako okutegeera okuli nnomo. Wa tughatti al-aqil, ne bibikka ku bwongo obwali badde butegeera obulungi butandika kutegeera bintu opposite oba mu mbeera etali salimu. Era wama kana kadhalika fahuwa haram, buli kyonna kyonywa kagabe mazzi n'oganywa ne gakuleetera okutamiira gaba gafuuse nago mwenge. Liqawli nabi sallallahu alayhi wasallam, olw'ekigambo kya nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba kullu muskirin khamur, buli ekijja omuntu ku ntegeera ye eri nnomo guba mwenge. Wa kullu muskirin haram, na buli ekitamiiza oba ekikujja ku ntegeera eri nnomo kiri haramu. Era nabbi sasa natugamba nti waman shariba alkhamru fi dunya, yenna akomba ku mwenge nanywa omwenge ku nsi kuno, famata wa huwa yadminuha lam yatub, Allah namugerera nafa ng'akyali lujuuju ng'akyanywa omwenge nga tiyenenyezza, agamba nti no lam yashrabuha fil akhirah, tagenda kukomba ku mwenge ku nkomerero ogw'omujjana Allah gwe yakuteekererekera abakkiriza. Rawahu Muslim, hadithi ntuufu baddu ba Allah. Era ne mu Bukhari hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari agamba nti nno ba'athani nabi sallallahu alayhi wa sallam ana wa Mu'adh bin Jabal ila al-Yaman. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yantuma nze ne Mu'adh bin Jabal nattuma mu kitundu kya Yemen. Faqultu, bwe twakomawo ne mugamba ya Rasulallah, inna sharaban yusna bi ardina yuqalu lahu al-mizru min ash-sha'ir wa sharabun yuqalu lahu al-bit'u min al-asad, faqala kullu muskirin haram. Bagamba ya Rasulallah, Yemen tuyina ebyokunywa bibiri, ekimu kikolebwa mu sha'ir ebaŋŋano oba ebaŋŋano kika kya ŋŋano, amma al-asal gwe mubisi gumanyikiddwa. Ekyokunywa ekyo bakiwoomerwa nnyo abantu b'e Yemen. Nabbi n'ategeera kyayagala okutuusaako nti nno kirabika kirimu okukola ki? Okutamiizaamu. Yamugamba, Allah yamuwa jawaami'ul kalim, yamugamba kullu muskirin haram. Kyemuba mutwalirako qiyaasi nti kyonna ekikuleetera okuvaako kiri haram, ekitamiiza kyonna kiri haram. Kakati kakibe nga kiva bakisoggola
mubiri halal omwenge gonna gwe tunywa gusoggolebwa mu mmere eri halal sibe kiri mwenge bigere gubajja mu mbidde embidde tugijjamu n'omubisi ntugunywa omubisi nagwo ogusigalawo ne gumalawo ekiseera omumanya obusera aba mu west batera okukola obusera obwo bubawoomera kakati bwe bulwawo butandika okukola ki okukyuka testi ne bubeera strong era oli bwabunywabulira nga kamusala ne kumbulago bufuuka kibayita annabith kati buba mu nabith bugenda mu state ate efuuka ki omwenge ebyo nagul haramu kabe nga bakose mu mbidde mu muwemba abarabu banywanga omwenge bakukola mu ki mu ntende entende kyakulya kirungi tukinywamu ne juice so nomwe kukolebwamu tekikufuula haramu ekisembayo ekyokubiri lwaki obushariya yatugaana omwenge anna fiha min al idrar al azima omwenge benjogera omwenge twalira byonna ebikola ki ebifaanana ebitamiiza nga malijwana nga nebifaanana then ekyokubiri utugamba sigala ayinza obutatamiiza naye ate akosa obulamu amayirungi gayinza obutakutamiiza ngaomwenge naye gakosa obulamu kati kyekino ekyokwagala anna fiha min al idrari al azima ma kad yakun azam min aldarari alhasil bishurbi alkhamr ebyo bwobinywanga sigala oba amayirungi oba ebifaanana bisobola okukuleetera akabenje akasinga n'omuntu anywedde omwenge biyinza obutakutamiiza kutamira kwa mwenge naye ngaobubi obubirimu buyinza okukulwaza ebirwadde ebisinga n'omunywaki w'omwenge ekirwadde ekisinga obunene mu nsi yonna ekireeterwa sigala naago amayingi mwekattira lung cancer kookolo w'amawuggwe lung cancer ekyokubiri esophageal carcinoma kookolo w'emimiro okay abasinga abanywa sigala tibasukka kansa oyo ow'emirundi ebiri kakati omuntu ayinza okunywa omwenge n'atafuna kansa oyo naye ate owa sigala kizibu okukola ki okumusukka however n'omuntu anywa omwenge ezimu kansa bwezi tebakola ki bamulwalira ddala kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno fayanqalibu obubi bwazo bw'ebiragalalagala ebyo buyinza okweyolekera mu mbeera ssatu ze njagala tumalirize najo insha Allah fafiha dararun bishakhsi dhatihi birimu okuba nti no byonoona obulamu bw'omuntu nga ye okay nebikuleetera endwadde enzibuzibu okay endwadde ezo nga mu butuufu n'okuzijjanjaba ogenda kutoba nazo nga kansa gutoogeddeko tudammiru assihatu wal asabi wal aqil zonoona obwongo zonoona emisuwa gy'obulamu ezitambuza omusaayi n'ebirala ekyokubiri addararu ala al aila omuntu akozesa ebiragalalagala ayinza okukosa famire ye ng'obulabe bugenda eri famire fahuwa ma yalhaku bizawja wal aulad ebikosa bakyala be n'abaana okay minal isaati omusajja ajja nga anywedde omwenge obanga atamidde n'atuuka ku mukyala we n'amufuula punching bag tukewako emmere tennajja obadde okola ki okuva ku makya empinga zimuyita magenda okulaba empita ziwulira mulimu abakyala nabo nga beegumya omukyala mbawaga bweru omusajja bwakukubako akayi katono mulage nti kakulumye kaabawo gweri weevulungule amanye awajja kukuvaako naye wakuyisaamu olumu n'osigala weesimbye agamba nno kati kiwaki ajja kukufuula punching bag kati ate wabanga munyi wa mwenge kiyitirira wabanga munyi wa biragalalagala baddu ba Allah ekyokusatu ekisembayo agamba nti fihi addararu al-am obulabe obubuna fahuwa wadihun fi itilaafi amwali ta'ilatin min ghairi mardudi naf'in waliwo okwonoona ssente ng'ozoonera mu biragalalagala naye ng'ate tolina kalungi kyoga ogenda kufunamu nosanga omusajja nga agenda n'agulira abantu omwenge ayingira mu kirabo ky'omwenge n'aba bonna abalimu bonna babawe n'asaasanya ne fiizi z'abaana be nga neewaka omukyala talina za kameeza teyaziresse naye eno gy'anywera balina okumuwaanako basobole okuba nti nno bamulaba nti akola ki nti kati ebyo nna kuba kwonoona Allah yatugaana okuba nti nno twonoona ssente oba emmaali zaffe fil baatil mu buki mu bintu by'obukyamu ebyobwononefu okay omuntu yenna buli wasaasanya ssente zo ng'ozisaasaanya za mu haramu wallahi
ekiba kyabone mudakiika ezo 5 esigaddeyo aya eno njagala tugisome era tugigatte ba Allah yayogera ku bintu bina binasoose okubategeeza mu surati al-Maida gamba nti nno innamal khamru kyekisooka omwenge n'ebitamiiza ebigufaanana twaliramu shisha twaliramu marijuana twaliramu kyonna ekitamiiza okay n'ekyo kyonna ekyonoona obulamu bw'omuntu nga okutamiira ku kitamiiza sikooka omwenge nga boolaba sigala twala mayirungi twala shisha gumunywa abo abamunywa oyinza obutatamiira nga wa mwenge kwogera byesittaza naye n'ovaako Allah agambye innamal khamr ekitamiiza kyonna nekyusa obulamu bw'omuntu obwongobo mubiteeke mu kategori esooka eyokubiri wal maisiru al maisir kyeki kullu الميسر كل لاعب بين متنافسين على مال يجمع منهم ويوزع على الفائز منهم ويحرم الخاسر كبيت ميسر يزالة بيتين نبفاننا gwemuzannyo gonna gwe muteekawo nga gulimu okukolaki okusibawo ssente nimuteekawo embuzi yo teyinza kumegga yange oyina ennume yagejja ogamba nange nina eyange nalabako mukyala abantu abalwanyisa ennume ku nnume ne basiba ne ssente eyo bwekuba eyange tuteekewo noleeta omutwalo nibate ewangula awangudde oba ennume bwe wangula nga gwokolaki otwala ssente ezo gwe bawangudde tafunamu ogwo omuzannyo guba gufuuse maisir gul haram twaliramu betingi tulina kituyita ashatranji oba anardish kazannyo bakamanyi kubayita chess wano mu Uganda mwazannyanga omweso ogwo abagumanyi mugunyumirwa ogonna ogubaamu okuvuganya guba gufuuse haramu ekyokusatu Allah kiyamenya mu bintu ebyo ebina yagamba atya al-khamr wal maisir wal azlam wal ansab yagattako ansab kyeki ansab kanat ashiya في الجاهلية كانوا المشركون ينتصبونها ويذبحون عندها لأصنامهم فأنكر الله عليهم وأمر بإزالتها والقضاء عليها ولو مجاهلية abasajja abakafiri balinga abatali basiramu balinga basalira amasanamu agamu oba shayatini nga bazisalira okay nga balina okukkiriza nti nno balina okusalira shaitaani eno obutafuna bulabe busobola kukola kikubatuukako ne Misiri kyaliyo olaba omugga River Nile buli mwaka bagusaddaakiranga eyo yonna tuveewa ne Uganda naffe tubikola musajja n'agenda okuzimba akeedi mu kibuga baganda nno musingi omala kusalira muki mbuzi ate nno embuzi waakiriko abamu battiramu baana nattiramu omwana yagala bizinesi tambula ekizimbe kiwa omwana bamuttira mu musingi ebyo byonna bigwa muki mu ansab bil haram Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti nno basahaba bano Ibn Abbas Mujahid wa Ata wa Sa'id ibn Jubair wal Hasan bagamba li ansabihi hijaratun kanu yadbahuna qarabatuhum qarabatuhum indaha mujahiliya bayina ejjinja lyonga buli ayagala okusamira n'okusalira bakatonda bewatwala ekisolo n'akisalirawo n'agamba nsaddaakidde mwalaba ku firimu mu abalayi baazo temugana tuli bano basiraamu mubiraba waliwo firimu gye bayita simanyi kalipto firimu yanyumira nnyo basaddaakanga abantu nga basaddaaka buli luvannyuma lwa mwaka nga bagenda ne babatemaku bintu basaddaakira bakatonda baabwe ebyo byonna min al ansab ekisembayo wal azlam
Allah ebintu bino lwaki abimenye wal azlamu nagamba amma al azlam fakanu kana ashiya yastaqsimuna biha lihajatihim bo mujahiliya nakati bikyaliwo wano mu Uganda mujahiliya kibakolanga omusajja aberanga n'obuti busatu obuti obwo busatu oba amayinja ameka asatu nga gawandiseeko ebigambo ekigambo ekisooka mu kati akasooka nga bawandiikako ekigambo ekigamba bawandiika ku bigambo bino amini ku buti obwo oba ku mayinja ago nga akati akasooka gamba if'al kola akati akalala ne bateekako la taf'al tokola akati akokusatu ne bawandiikako ekigamba ghaffil nga bitegeeza ki nti waba alina ensonga yonna gy'agenda okukola tugamba agenda ku investinga ssente mu business asooka niyeebuuza ku lubaale we ku bajjajja buti buno obusatu bwe bwatambuliranga mu balubaale shayatin n'agamba ngenda kukola business obuti buno n'abuteeka mu nsawo bwabusikayo n'abukasukaawo singa bwakwata mu nsawo n'asikayo akati akaliko if'al kola kitegeeza bajjajja bamukkiriza genda mu maaso kola omulimu ogwo bw'ajjayo akagambo la taf'al nga ke kaliko la taf'al kitegeeza bamuganye ogwo takukola ate wajjayo akati nga kaliko ghaffi aganta bajjajja baŋŋambye enzire ngaddamo alaamiriza e Uganda sheekh webiri mbuulira buli kika kyakusamira wano wekiri okwekusamira okwenkunala kati goboga nti nno okusamira kuli haram Allah yagamba rijisun min amali shaitan fajitanibuhu byonna byamenya omwenge n'ebitamiiza n'ebijja omuntu ebikujjako entegeere y'obuntu byonna wal ansab n'okweraguza okw'ekika kyonna wal azlam al ansab twagambye nti nno eki yezaala abasaddaaka okwenjawulo ng'omusaddaakira lubaale zammwe twaliramu abaalula abalongo abasomeddwa ekikutula nsingo olina eyo embuzi ya dduwa ya 40 basula baginaaza mugenda kugisala lihaza sababu byonna Allah yagamba rijis byonna najis min amali shaitan bil haram mirimu gya shaitan bonna ababikola bonna abantu baki ba shaitan min hizbi shaitan fajitanibuhu abakkiriza mukole ki mubyewale kategerekese insha Allahu taala ebintu ebyo byonna nga Allah bwe yabitugaana njagala mukimanye bikosa obulamu bwaffe Allah yatugamba wala tulqu bi aidikum ila tahruka nabisazanaga la dharar wala dhirar tokkirizibwa kwetuusaako bulabe wadde okubutuusa kuki ku muganda wa musiramu kiri haramu okwetuusaako bulabe wadde okubutuusa ku munno ate Allah natugamba nti nno tuwetuusaako bulabe bonna kyomanyi nti kyakulya naye kikosa obulamu bwo kiri haramu hatta kaliba eddagala panado tumumanyi naye bw'omulya panado esukka ekigero zigenda kukosa ekibumba zikirwaza ofune n'ebirwadde ebirala kifuuka haramu ku ggwe era ofuna omusango ewa Allah olw'okwetuusaako obulabe kyobulaba omuntu yenna ayesse kibayita suicide kiri haramu mukalica zonna kabiva wano mu Buganda omuntu ayesse bamukoleraki n'osanga omuntu nga yeetaddemu omugwa n'omulango tusooka okubonereza naye nga misikini kyokuba tekibulira mukubamu emiggo ne muziika ngambwa lwaki kyakoze yeetadde mu mbeera Allah gye yatugaana tokkirizibwa kwetta wadde okubeeramu embeera erowooza okwetta n'okukozesa ebyo byonna ebiyinza okutuusa kufa bil haramu kategerekese leka okufa kukusange munnakyowe insha Allah saba Allah atuwa okutegeera ebigambo ebyo abyogedde ndi kitonde ekisobya byensobodde okwogera mu byo Allah bibanga mulimu ebitatuuse saba Allah nsonyiwe faminni wa minash shaitan ate byenjogedde nga bituufu famin Allah byayagadde mbenga mufunamu ekyokuyiga jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dokita tugenda kufunawo live questions dakika nga 10 nga sekamu jawuhala gye olw'okuba nti omusomo gwa dokita muwanvu
tuguweddeeyo nsaba tufune live questions nasira kuwandiika walika mukono netukuwa omuzindaalo n'obuuza omuwalimu inshallah saba mulimu ogwo ogunkolera okutambuza omuzindaalo waliwo awanise wali inshallah kibuuzo kibe kimpimpi budde tutulina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shaka kibuuzo kyembuuza wewe ne muganda wange nga era ku mwenge ng'atagala kusula wendi okama kumpi ne wempangaalira naagala nnyo omwenge n'esigala omuntu oyo mukola njagala kupa ku magezi ku nsonga eyo nga ndi kumpi mpagala naye namu akazigo wabeera nga nange nenyibange ennene barakallahu fikum ekibuuzo kitegerekese muganda wo mukwano gwo kyaliiwo anywa omwenge awoomirwa akasigala ate ayagala kusemberera muli bamukwano mukolere ntya musembezi n'okuba mumusuza mu nnyumba yo musembezi oyo tomusembeza wala lwaki osobole omumukolako daawa entuufu ng'omuli kumpi omugje ku ebyo bwakubeera ng'abeera Masaka wanaanywa omwenge tojja kutegeera nti leero yatamidde n'awemula naye bw'atamira leero n'akuwemulya mu lujjudde ogumuvaako muganda wange otuswaza ogenda kumujja ku mwenge ogwo Allah atugamba ni mu Qur'an nti omuntu yenna atali musiraamu istajaara faajiru bwakusaba okumusembeza abeere neighbor oba n'akusaba omulya al-ujra kiyinza okuba min al-ijar okubeera mulirwana oba min al-ujra oba okuba nti omukozesa abeere mukozi wo omuwa akalimu Allah yagamba faajiru beera ng'omuwa omulimu oba beera ng'omusembeza abeere neighbor si musiraamu lwaki oba oliawo liyasmaa kalama Allah bawulirize ku bigambo bya Allah obasomere ku Qur'ani oba oli banaasiramuka so tomusembezaayo nange olina neighbor wenna ali wano nga si musiraamu olina omulimu omunene nnyo ogumukufotera enjiri mukuba enjiri beera ng'omuyita ku salaamu bwakuwa salaamu giddemu naye gwe tomutandika naki na salaamu naye wagikuwa omusiraamu yenna atamisa wakuwa salaamu olina ogikola ki ogiddamu naye gwe tomutandika naki na salaamu mukolere buli kirungi kyonna bosala akabuzi muwa oludda n'okusinga gwe gy'olidde ewaka olaba ng'obwavu musindike mwezike wallahi Peter mwana gw'embeera sino naye izike eno likubeeremu empisa ezo zigenda mumusikiriza okuba nti naalaba nti ate ozimu omuwanga bw'omugobereza ku bigambo omanyi obusiraamu buno wallahi butulagira okukola ki okuyambagana wataawanu ala albirri wattaqwa mwana embeera si nnungi naye ezike eno likubeeremu kasukaali kaako wallahi la'alla ala hadha yahdihi Allah yizomulungamiza kati brother tomusembeza musembeze akenka kuwunyire naye nga bomukolako ddawa ate obeere mugumiikiriza boyinza omukolako ddawa okumala emyaka 10 naye ffe abasiraamu twagala leero ajje nkyasiramuke oba ave ku mwenge tekisoboka ne Nabi sallallahu alayhi wasallam kyamulemerera ate nga mubaka wa Allah. Barakallahu fikum. Sheikh, ekibuuzo kinyina biri bibiri. Ekisooka bwe mba nasimba mayirungi then nenfuna okumanya ku kyo kikyamu naye nga bwe nagasimba nasimba ku kibanja kya jjajja oba taata nasinda ngedde nga temawo magezi bwe ngaleka ne bagagabana Sheikh, nga buli bwempitawo ne babanoga embaati bazitwala nga nnakuwala nze ngabanako ku bikyamo bigenda okuvaamu then Saniya ekyokubiri bwe mbanga omutuuze w'okukitunga abadde atamiira nga n'okusaala tasaala naye nga teyazza shahada ng'abasinga wetuyinza okugamba Sheikh bwafa tumukola tutya? Barakallahu fikum. Ekisookera ddala ekyasoose kibadde oyina ennimiro y'amayirungi bw'otegeera nti nnoga al haramu oteekeddwa kugenda n'ogajja tudammiro genda ogatemewo gasaanyeewo gooke si kikyo naye gwe wagalima eri maliyo oba wali muto ye gwe wagalima gajjeewo kubanga
ebbanga ligamalawo nabo bonna bagenda okugalyamu ne ssente ne fees bagenda okuwera ogenda kugabana ku ki ku dhambi eryo. Man dalla ala khairin muti yenna bw'alagira ekirungi falahu ajiruhu afuna empeera yaakyo wa ajiru man amila bi noyo yenna akikoleddeko ne opposite kituufu n'omuntu yenna alagira obukyamu. Man dalla ala sharrin yenna alagira empisa embi oba omuze omubi falahu wizr afuna obuzibu bwalyo oba ezzambi lyalyo n'ezzambi lyabo ne isimu lyabo akaliki abalikolerako min ghairi an yankusa min athamihim shay'an nga bo tebakendezeza ku dhambi lyabwe nga nawe ofunye eryo mu full swing. Akati gwe funa engeri yonna gyokola ki gyogajja ngamba oyo akola ki akikola. Era kyekibuzo kimu waliwo yabuuza singa mbadde nnunda obubizi bwange ati ntegedde nti okulunda embizi kiri haramu nkola ntya? Kiri haramu kuggwa okutta embizi ezo tokkirizibwa zitta naye ku nnimiro okola ki ogijjawo. wabula kyokola embizi zitwale zikasuka eyo mu ddungu tozigabira batali bazirya gawaayi pita emomuwomero akantu kano bipusa mbuubu wadde zitunda nti kanzitunde sente ezivaamu zirabire bamulekwa nedda. Allah yagala sente ya halal gyoba okulamu ki halal zitwale zisuuleyo mu ddungu. Ekyokubiri kibadde omutamiivu singa afudde bw'aba abamutamiivu ba mirundi ebiri abadde musiraamu n'afuuka lujuuju sibeki okunywa omwenge tekijja muntu mu busiraamu kategerekesa okunywa omwenge tekifuula muntu muki tekimujja mu busiraamu ne bw'aba nga agangayira n'atamira n'agweri ebbanga lyamala nga takoze si mushiriku asigala muki musiraamu. omwenge kabiru min alkabair dhambi ddene nnyo Allah alisonyiwa naki na tauba. Kati singa afiira ku mbeera eyo tumuziika. Olaba hadithi gye mbasomedde mu kusooka nabisaga nti nno man shariba alkhamru fi dunya kullu man shariba alkhamru fi dunya buli yanywa omwenge ku nsi kuno n'atuuka okufa wa huwa yudminuha ng'akyagunywa akyali lujuuju lam yashrabuha fil akhirah ku nkomerero tagenda kunywa mwenge. Kitegeeza waliwo abatamiivu banayingira nejjana ye singa Allah n'aba abasonyiye eddambi eryo kategerekesa. naye bw'aba Allah alimuyingiza ejjana nga ali mutamiivu ku nsi nga tiyeenenya ne bwanayingira ejjana tagenda kulaba ku mwenge tujja kuba tumusaaliza. ntegerekesa tumuziika ssebo tumugawe omutamiivu nedda waba yekasimu mugende mumusaalire mumunaaze mumuteeketeke mumuziike okujjako nga yalangirira nti avudde muki mu busiraamu byanjawulo. muntu alangirira nti avudde mu busiraamu murtad oyo mu busiraamu alina nakuttibwa naye bw'aba afudde tetumuziika mu limbo y'abasiraamu tetumusaalira bamuziika mu mbeera gye baagadde. wallahu alam. kati ate abagamba nti ate kino ekisola nga badde azirezi omuntu aleka essola nabi saa sallam yagamba nti nno faqad kafara bunya al islam ala 5 yagamba nti nno assolatu imadu ddin essola gyetusaala mpaji mulaba tenti eno faman aqama tenti eno eyina empaji mmeka aga faman aqama yenna ayimirizaawo essola empaji ezo faqad aqama ddiini tenti ejja kuyimirirawo busiraamu ejja kukola ki kunywera. waman tarakaha singa essola ogireka faqad hadama ddiini nojjawo empaji eno feena etugwira tenti sibe kiri zino empaji esatu tisobola kugiwanirira ogenda okulaba pa ngetubuutikidde. kati nabwe kityo obusiraamu mulimu empaji 5 empaji emu ku zo yessola yenna abagirese abakafuwadde. empaji ziri 2 zibatazanyira mu busiraamu. esooka shahada yo shahada kasita ogizanyiramu n'okola ebigitta oba n'orutadda n'ova mu busiraamu ottibwa era gwoba ovudde mu busiraamu kategerekesa. eyokubiri gibatazanyiramu era bino ebibiri tebiri kuzira endala. omuntu ayinza okusiiba n'azanyira mu kusiiba n'alya n'akola byonna biriko just Allah ateekawo ebibonerezo oba emitango gibawa
okay naye bino ebibiri yenna aleka essala faqad kafara oba okafuwadde kati obukafiiri ki obukujja mu busiraamu bukujjako ni shahada oba alkufu waliwo omuntu okukafara n'ava mu busiraamu naye nga shahada ekyapendinga nga yeetaaga weetaazi kukola tawuba n'akola kisinga abadde alessa esswala addamu n'akomawo muzikiti n'atandika okusaala tetumugamba kuleeta shahada buto shahada eri eba ekyaliwo ategerekesa era singa afudde nga tasaala naye nga yakyakakisa ye musiraamu era ni shahada weeri aga masala manene nnyo basheekhe bajja kuganjuluza tumuziika mu busiraamu era tumusaalira bamanyi baffe abasinga jumhur bakulaga nti nno omuntu oyo tasaalirwa ba alamu fi ddiini abamanyi b'eddiini basheekhe imaamu tamusaalira takulembera janaza afune basiraamu bannaabo batasaali nabo bakulembeza ejjana mufunayo kyaliiwe nti abadde azunga naye tejjanga okulembera ejjanaza bagende bamuziike kategerekesa wallahu alam aga masala magazi nnyo galiko ebigambo bingi nnyo ate saaga tugayingiremu ndowooza insha allah ekibuuzo ky'abakyala kiikyo kimuwe omukyala oyo guyinza okusembyayo naye olw'obudde okujjako nga waliwo era ekirala ekirabika nga kya mukyala. Alaikum salaam. Nanjai? Ye, barakallahu fik. Mashallah. Nkola antya? Nkola antya. Ndeta ekibuzo ekirala. Singa mba nina omwana ngono. Nembera naye awo nga n'abanyiiga bange si basiraamu. Kati nga bale embizi. Kati nga abaana nga bazannya nabo balya bonna basheyalinga. Tebalya bonna naye nemulekawo olumu n'abeerawo kati ne bamuwa emmere nekomawo nedaba nga bamaze omuwa emmere kati nkola ntya mbafuna omusango gwageetamu kitegerekesa. Barakallahu fi. Kansooke n'ekisembayo tolina musango gwe maama. Omwana wo azannya ne banneiba ate temugaana baana kuzannya ne banneiba. Kategerekesa mubaleke kuba abo balina okubeera mu society. Balina okubeera mu society ne bannaabo babeetaaga. Kategerekesa okujja ng'okozeeyo akaalo akakuke bayita kisiraamu ekitajja kusoboka wano mu Uganda. Naye olina okubeera ala hadharin wa taharri, olina okubeera omwegendereza n'okunoonyereza abaana bange bazannya ne baani. Babanga mu mutuufu okimanyi mbapita balya kabizi. Teekawo embeera yonna omwana wo nga tasobola kulyayo kintu kyonna. Kategerekesa naawe ogenda okulekayo omwana okulekayo omwana ng'okimanyi nti embeera bw'obanga obadde okimanyi ate gwe n'okikola ojja kunenyezebwa lwaki wakikoze ng'okimanyi. Ye omwana talina musango. Kategerekesa kakati tubalekera abaana naye nga tumaze okulaba abaana baffe tubaleka luddawa bw'obanga sigwe wamusindiseeyo oba azannya nawe embeera eyo n'ebaawo ng'alidde na kabizi kennyini. Omwana talina musango kulya kabizi kuba ye tamanyi na kyalya. Wallahu alam. Naye naawe omusango gw'olina gwa bulagajjavu eri omwana wo. Mu tarbiya omulyango mugazi nnyo mulimu okukumaakuma abaana baffe n'okuba nti nno tubalabya ne batagwa mu haramu. Ekyokubiri kiwasoosezza ati singa bakulagirira nga obujjanjabi ogenda okufuna olina kujjanjabisa haramu tokkirizibwa bukozesa. Tokkiriza kukola ki? Enjagala ekafa ne pressure yo. Bagala batalina pressure tebafa. Bafa. Bw'oli wakulagirira haramu nti nywa kenge obulwadde bujja kuwona la. Kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam yatukakasa nti Allah lam yaj'al ash-shifa fil haram. Allah addawa fil haram tiyateeka bujjanjabi mu bintu bya haram. Tiyabiteeka era teri kintu kiri haramu nti mwenge simanyi marijuana nti kiwonya ajja tejjako omwenge ogwo. Jako omuzindalo sonyo. Jako omuzindalo sha. Zindalo choko kushikinga ofogo.
kyonna Allah kiyafuula haram tasobola kiteekamu bujjanjabi eri abaddu be kuba akimanyi ate kati ateeka obujjanjabi mu haramu ng'ate abaziizaako haramu tola nti nno biba tebikwatagana abadan kale tokkirizibwa kukozesa haramu nti wejjanjaba kategerekisi na alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah akusonyiwa omusango wazza ogw'enjaga n'okiviiramu awo. Allah akusonyiwa omusango guwazza ogw'okutunda enjaga ogw'okutunda omwenge, naye ebyo byewakola mu haramu tabitukuza era kifaanako ng'omuntu nti sijja kugaziwa nnyawo inshallah. So kyonna tokola halali mu haramu badwa Allah inna Allaha tayyib, nabisa yatugamba inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah mutukuvu era muyonjo takkiriza mulimo gwonna gubudde mu haramu gubudde mu bikyafu. Akati gwe nibozimba masjidi ng'ogijje mu mwenge Allah takukkiriza. Abasiramu bajagisaaliramu naye gwe tolina mpeera. Wallahu alam. Inshallah barakallahu fikum. Omusiraamu oyo kyogerera awo kikusiiwa inshallah kazinda akazi wa kisha. Alaikum salaam. Yasembayo amadagala agamu galimu context nga alcohol n'ebirala. Naam. Oli musawo? Muko. Oba oli musawo mpa example y'eddagala nga liri mu content. Abasawo bwe bali wano mbamanyi. Waliwo abasawo bemmanyi wano. Morphine, barakallahu fikum. Oyo musawo waddala. Barakallahu mumanyi. Taliimu busawosawo. Mubuuzizza nga njagala bakakasa nti muki musawo. Era asobola okutuwa example eri live and clear. Morphine ddagala ddungi nnyo. It is one of the painkillers, strongest painkillers. Era lyerisemba is a controlled drug wano e Uganda. Nibogenda mu pharmacy tebali kuguza. Kujjako ng'olina tewali na pharmacies ezimu ezina licenses tunda. Tosobola ligula nga wala counter drugs. Have to be with a prescription. Ng'eva mu ddwaliro etegeeka nga Gombe Hospital. Ate nga ziriko ne caution. Kati wetugenda emulago ffe gye tukolera galiko ya government, not for sale. Era okumanya bakambwe nnyo nalina omulwadde Cancer Institute ng'alina okukyusa ave mu green morphine akozese red morphine. Wallahi natoba okumukyusa just nga wali naye ngo ali so controlled. Lwaki ali so addictive. Omuntu nti bw'aba ali ku morphine oyinza obutaleeta painkiller ndala yonna. Teyiwali painkiller ndala gigenda mukolako. Okujjako ate ng'okozesa morphine asinga obunene n'okozesa injectables n'ovakulina eri okunywa. Kati gabo basawo babitegeera. Kati musawo agambye nti nno singa eddagala lirimu morphine taliimu mwenge naye it's part of ava mu bintu ebyaziizibwa ebijjako nga bolaba opium, okay, cannabis, mumanyi cannabis tree. Those are some of the derivatives etujjamu muvaamu zi cocaine. Eddagala eryo likozesebwa eryo shefu njagala tubeere clear nti Allah tasobola kuteeka bujjanjabi mu haramu. Njukira waliwo omusajja atuleetako twakyali ku medical school n'atugamba nti no sutures ze tukozesa naddala ezo ziri absorbables wano bazimanyi zirina ingredient. Oli yatugamba nti nolaba obwoya bw'embizi si best material zibakolamu sutures ezo. Kalungi Dokita onzise kuba ekibuuzo ky'ombuuzizza kiri bit tricky okunnyonnyola abantu bannaye kankikubewo nga bwe kiri. Waliwo kituyita ad-darurat aba ad-daruriyat. Nabisa satugamba nti nno ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat. Ekintu nga kiri haram okikola
kisobola okufuuka halaali tekifuuka halaali wabula okkirizibwa okukikola lwannaakola ntya omaigul haram sibe kiri era Allah atugamba temugukozesa temugunywa naye singa embeera etuuka nga wallahi olina okunywa omwenge okusobola okutaasa obulamu nga gwe guliwo mbizi eri haramu nga yeeriwo bw'otagiri ofuna omusango bw'ofa nga togiridde nga yebadde ekutaasa akenge nga tokanywedde nga kekabadde kataasa obulamu ofuna omusango okanyweredde mu mbeera yannaakola ntya bidarura naye tukozesa kigero kitumala kujjawo mbeera eyo wabanga tukozesa sutures nga waliyo tugambe nti nno olina sutures absorbables ng'ezimu zirimu ingredient eri haramu ng'endala tezirimu kuba gyeziri ng'olina bbiri lwaki okozesa eno omusiraamu kozesa endala eriki eri halal eri gireke webanga yokka yeeriwo tolina kyakukola morphine tumukozesa as one of the what of pain killers adala mu cancer institute sina mu cancer institute yokka those aggressive pains abantu abafunye accidents ne pain ezo ez'amaanyi kati ekirungi nti ekiri mu ddagala lino liri derived from the original nibeera nga lyakyusibwa liteekebwa mu mbeera nibeera studied nibeera advanced nirigesebwa niga nti ndo lisobola okutuukagana n'embeera y'obuntu era lisobola okujjanjaba libanga lyeririwo lyerina otukolera togaana bujjanjabi obwo wabanga omusawo omukugu yakoze eki yali kutaddeko naye kiri haramu ku ggwe ng'omusiraamu okuba n'ogaa nti nno n'osanga omuntu nga gwokozesa obulumi obukuluma onywa kayaga nina muzeeyi wange mummwe nammwe mwe muli wano munywa enjaga muginywanga kyayi nyina muzeeyi wange yaŋŋamba kayaga kanno yagamba nti nno kagogola emisuwa era ne musawo ye yakola ki yakamulagira nti gwe nywa akayaga bakafumba kyayi n'akanywa ekyo Allah yakigaana kategerekisi lwaki nabbi yagamba nti nno kullu muskirin ma askara kathiruhu abamanyi baffe batugamba kyonna ekitamiiza nga kingi faqaliluhu haramu niwe kiba kitono kikola ki kifuuka haramu kakibenga ekitono ekyo tekikola ki tekitamiiza kifuusa haramu kategerekisi kakati gwe tugamba nti nze bwe mba nnina obulumi nenywa sigala abamu abeera n'ebizibu nanywa omwenga yeerabira ebizibu ebyo nakozesa ebiragala tulina abalwadde mu nsonyi okugaziyamu abasawo abali wano tulina abantu amalagala agali addictive gonna obusiraamu bulina hukuma ezagateekawo eziga controllinga amalagala gonna agali addictive kabe busawo baffe wano oba gavumenti zaffe ziga controllinga tezigaleka mu society gabeeraawo omuntu agenda agule tugambe tramadol waliwo amalagala agamu nga bolaba morphine ekyokulabirako kituba tugenda nakyo tugenda kugasanga nga gataayaya buli wamu nedda ogasanga mu controlled areas n'obusiraamu bwati controllinga tokkirizibwa kugenda nga gwokaata kayaga oba eddagala eryo oba morphine gwolyekube tulina abalwadde abaana abasikosere basikilers weather condition ekyuka ogenda okulaba amalwaliro gaffe gajjula basikilers enkuba bwetonnyamu empewo ogenda okulaba bajja baka bafuna crisis oyo w'amaanyi nga ne bwomuwa tramadol wa oro takola ki tamukolera era abaana ffe mbalaba ekiruddo babbanga tramadol najja n'abaza omusawo n'abubba obucupa n'agenda neyeekuba obucupa nga buna okusobola okufunamukko okweweera nga n'akacupa kamuba okamukuba takola ki 50 mg nga talina kyawulira yetaagala 200 mg okusobola okufunamu ku kitono kakati tuba controllinga nnyo era tubakugira okuba nti no bakozesa eddagala lwaki whenever they become addictive addiction kwe kubanga eddagala oba weemanyizaga ne bwaba toli mulwadde owulira oyagala keekuba osobole okufunamu ki omuntu ayeekuba morphine ne bwalwala omutwe nga gwe gumuluma tomugamba panado that's drug abuse. So abasiraamu abali wano mwesimye okubeera n'abasawo abali muno era abasawo abali muno nyina ne obbi wange mulabye ayiseewo wano
bannaye muyambe ku basiramu b'eggombe mubalage ekituufu naddala ku sayidi eyaffe ey'obujjanjabi n'ekyamu mbeere nga mubalaga. Barakallahu fikum. Tweyanziza nnyo musawo okutwala kukanyumira ako. Mbadde ebyo byenjagala ennyo kubanga omanye bw'oyogera ekintu nga nigoyogereramu akitegeera kinyuma kyanguwa, naye bw'ogamba omuntu mofini nga tamulabangako tamanyi na byakola nga gwe wano nga mofini byebyo omanyi ng'omanyi omanyi bino mayirungi ogamanya ago gategeera. Naye alhamdulillah ebadde hukumu, waliwo hukumu shari'i ebyo twogedde, ne wabaawo ne hukumu ey'ekisawo. Omusawo kya prescribinze nga kiri haram takikola lwakuba ayagala, lwakuba batunula mu malagala gonna nga mutuufu kino kiri darura. Kiri kyeŋŋambye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyayogera, tayinza Allah kuteeka ddagala muharamu tafuula omwenge nti yeddagala. However ojja kugenda bakulaga nti no tulina alcohol gwe tukozesa mu surgeries okuba nti no tulongoosa okutta obuwuka n'ebirala, abamu bakuba perfume alimu omwenge. Ate ebyo alcohol oyo si gwe omwenge Allah gwe yagaana. Omwenge Allah gwe yagaana gwe guno gwennyini ogunywewa, naye ogwo guli manufactured in laboratories gwe bakoze okusobola oyo bifaanaganya ki mannya kategerekisi, so tebifaanaganya content. Wallahu alam. Tumalirize naawe Sheikh. Walaikum salaam. naye musayi mutoona Obudde butukwata. alese tereke agambye ekinene kitabo kye kinene Sheikh ayina ekirevu ekinene, kitabo kye ekitono Sheikh oyo abadde akutte omuzindaalo. Mbadde yako kale tugendera N'ekirevu ekinene babyawudde n'ekirevu ekinene n'abadde akutte omuzindaalo. Singa babadde tebatadde ka muzindaalo, barakallahu fikum, ekyo tekibadde ekibuuzo ekiri mu ttu tobikkula ekisembayo ku inshallah. Ekisembayo waliwo abasawo abakamula oil okuva mu nsigo. Bakamula n'ensigo z'enjaga ne bazigyamu oil nga bagamba nti abantu banywako amatondo abalina endwadde ezo ez'amaanyi. Enjaga eyo oil waayo nti asengejja obutwa mu mubiri. Nga era abanywa enjaga direct abanywa akacaayi Sheikhe Muhammad kiri haramu, tokkirizibwa gikozesa okujjako ng'abasawo beegasi ne bagamba mu butuufu omuntu ono kyonna okutaasa obulamu kino kiyeetaaga kategerekisi, naye wabanga waliwo alternatives kiri haramu kugwe kikozesa. Allah baraka abasawo kye beegattiddeko nga tebalina option. Mulaba habo ffe tuli against habo abasoma ekizungu, era nze tonyumiza bya habo naye nga habo gyewali akola Allah yateeka eddagala mu habo kategerekisi. Naye Allah naawe obwongo abasawo abasooka ne extractinga medicine eziriko nga bazijja mu habo ne baziteera mu formulas eziri well studied, ezitegerekeka, ezirina prescriptions kategerekisi, nezirina dosage entuufu. N'omusajja n'omusanga ali twanywa omululuuza baliwo ddagala erisaaga simanyi mululuuza simanyi ebbomu noonywa tampeko nnya nti nno olina omusujja guwonye ne bakuyiira n'okuyiira balaba obukaawo awonye. Allah yabateeranga baraka mu ebyo bye baakola kuba bwe bujjanjabi bwakolanga ki bwalingawo ebiseera ebyo. Allah bwaleetawo obujjanjabi obuli advanced kategerekisi gwe tokkiriza ate kudda mabega genda naki nakizze. Essaawa eno bano abasawo bakimanyi edda emabega surgeries engeri zaakolebwanga. Bw'olaba Ibn Sina abamu ku basawo abasiraamu bakolanga surgery mu mbeera eziri so awkward, nga baleeta omusajja bamukuba akabazi wano ku mutwe n'azirika ne bakola surgery agenda okudde nga surgery ewedde. Naye kati essaawa eno dokita akuteeka mu theatre n'akuprepayinga n'akusirisa n'akola noddenga. Kati obujjanjabi bwe bwaliwo oluli lwaki
essaawa eno abakyala balina bamulerwa nga bazaalira ku ki waka mu lusuku era baafanga nga bamu babiyita simanyi biteega naye baafanga because of obstructions. Omwana alemereddwa, omukyala yeekisa, omwana ali oblique nga yeekiise mu lubuto, alemereddwa okumuzaala, akooye, era mwaluyitanga lutalo lwakola ki lutalo lwakuzaala, era nga bafiira mbaga yafiiridde mu lutalo lwaki aba muzira. Allahu akbar. Essaawa eno nze abakyala mwenna abakyazaalya bamulerwa abali wano mu nsonyi, wallahi omulimu ogumukola mulungi era gwali mulungi kuva dda, naye mukkirize nti kati obujjanjabi bwakola ki bwavaawo awo. Omukyala gwe abasajja abali omukyala mutwala agende mu ddwaliro atendinge ku antineto ng'obeera mugombe ng'oli Gombe hospital. Eno Gombe hospital nze nyina abalwadde bendifaalinga okuva e Kampala ne bajja Gombe hospital nga nkimanyi gye bazze ne bagenda kufuna obujjanjabi feere butabawa eddagala mweriri. Genda atendinga antineto mu ddwaliro, abakugu Allah bawadde ku bumanyi obwo manyirivu obwo bakulabiri ozaalire mu bantu abategeera kyokola nti n'oba olemeredde okuzaala balina optioni. Kyova olaba nti nno okufa abaana abafa nga bato n'abakyala abafiira mu lutalo olw'okuzaala at least bakendera percentage yakola ki yakendeera. Lwaki advanced medicine ezze nejjawo ebyo byonna bye twafiirangamu. Mukyala nadda ku lubuto n'anyiga nti atereza mwana yeekyusiza mu lubuto, olumaliriza jjukira eno mu kunyiga ng'omwana afulumya, omwana akuze eki afudde. So insha Allah tusaba abasiraamu mubeere bawubufu. Omusiraamu otambula namuki namugendo, tosigalira muzibuka amaaso nga darusu yaffe Sheikh Malonda erinnya eddungi eryazibuka amaaso Islamic lectures. Kati neeno mu basawo lwaki tuteekamu n'abasawo nti wallahi tosobola kuwangaala bulamu okuggyako nga weetaaga omubiri nga guli sahih. Teri asinza Allah nga mulamu, era abalwadde Allah abawa optional excuses. Musaale nga mutudde, temusiiba, muliriwa. Allah ayagala balamu, era omubiri omulamu gwe kukola ibaada gwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'osanga omusawo nga musiraamu mu ddwaliro, oyo musumbuwe mukozese muwe salaamu, ate mubuuze byonna ebikwata ku bulamu bwo insha Allah abenga guidinga insha Allah. Barakallahu fiikum. Ne bw'abanga ye kyomubuuza si yali omusaalo kikola, ajja kukulaga nti muganda gundi yasobola kikola, kuba tulina specialties ez'enjawulo. Me personally I'm a pediatrician. Okay, nja kubanga nti bano abaana bwembasi obulwadde obuzze sibusobola nga waliwo bwetaaga surgery, nja kulaga nti genda wa surgeon gundi ajja kukolera. Bw'osanga olinga dermatologist ng'ate obulwadde bwoleese bwa ophthalmology, ajja kusinga ophthalmologist, ajja kukuyambako okutuusa gy'olaga. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك. Abantu b'Egombe mwebale kuwuliriza Sheikh n'aludde okulaba abantu abatuula wano bwe bati n'osomesa okuba otandise nga bakwegesa amaaso ate nga bali serious bawuliriza, ate nga n'abasinga by'osomesa babitegeera okukusinga. Saba Allah basiime. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.